Okay, olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 11 ng'olwomanyira ddala tusigaza ennaku mmeka okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo. Naki nze nino bagamba kutuuka ku mmere. Ku mmere? Naye mbu naawe olina abakuyita ogenda for Christmas. By the way, nina abantu bange wano bentera kuwa Christmas ne New Year. Era mbafuddeko kitono nnyo. Naye omuntu yenna asobola okubayambako. Economy bagira abantu. Omuntu asobola okusina abantu mune babeerayo eyo nga tebalina Christmas, tebalina muntu yekagamba nga ali olunaku tebalina gyagenda duyitamu. I know. Tebalina bantu baabwe abamu bakadde ng'ali awo yeebeezaawo bw'atyo. Naye kati omuntu yenna asobola okuwano ku Uganda tulaje ennamba bazimanyi. N'obaako omuntu gw'oyisa mu nnaku enkulu kikola. Okay, wasiibye otya wasuza otya n'omunnaffe atuwuliriza tuba tuyingiddewo n'amasenge amawulire wano ku Uganda Atlantic. Amasengeje gaba amasengeje gaba mawawule TV ekyena amasengeje NBS okola ko NBS. Okay, kakati zimanye iyo we bagiyita eggulire erisinga otambula ennaku zino ly'abaana balenzi bano abenvumbulidde omuze gw'okukola ki gw'okuwemulira mu nnyimba era nga tetunnalivaako tubadde tukyali awo ku luyimba lwa Gravity olw'egundi ate n'aleeta ennyaali simanyi ennyaali namba nese nalowulira lumpisa kuti ennyaali avudde ku munimu kati aleese ennyaali kitegeeza kyate Kididi naye ne Kididi simanyi nsonga lwaki baadde bamwerabidde ensaba Kididi yatugambye yayimba gospel ayimba gospel tobimanye biyimba bye nawe ennaku zino alina simanyi omuza simanyi biki simanyi omuzannyi wa firimu ebyo simanyi byabeera ayimba era nga ye Wilpazo yagambye fiina ggwe olukumyemu omuliro naye njagala ombulire ekigambo enkudi kiriwa mu Luganda Dictionary. Nagamba ekisooka yamu bakukwata bayimbi mbuno tuwemula buli muyimbi bamukwate kuba owulira zino zisimateeka mundaawo ba bitusi nagamba simanya okuviira ddala mabega kuba no baddole y'omwana basebatta nabo babakwate nanyonyola ddere y'omwana bye yali kiri bwe kiti nagamba owakana anti guleetera ennyimbo Wilpazo alina kutunnyonnyola bunnyonnyozi nagamba gwefina masanyalaze ngunefina masanyalaze mbu naawe wawemulako mbu okugamba mbu luno luyimba lwe yayimba mbuno bukyawe panka bampasudde mbu kikye baali bakupasudde mbono gwe nafuna akufuludde yali amufuludde muki kati kwegamba banoonyeza ddala ekikulu kya byonna teri akuganye kuwemula oba kwogera bigambo mu luyimba bikola makulu malala naye okudressinga kati bugamba dole w'omwana Gravity ye yagambye nti ye ali he's an artist so just aleta art art gwateeka mu kuyimba nagamba ekisooka omukulu Katikkiro nze kuva 2011 tewali luyimba lwange wadde n'olumu lwali luzanyiddwako ku CBS wadde BBS ekyo kyekisooka namugamba ekyokubiri abantu bali eyo bababbako amataka abanaku bali bubi wali abantu abali obubi mu kifo kya fokasiyo giteeka ku bantu abo muyambe abantu abo oli ku baana abantu abakubi ngeza Katikkiro alimulagamba nti alanduka nkugambye alinga yabatategeeza nti toyina byakola ebikolo ebisinga ate oli ku bino naye bwatyo bwe yamugambye naye yakyogedde mu buwombeefu ng'enjogera ennaku zino egamba nti si mbubi okitegeera omyaka kuba pointi n'afulumya ennyali si mbubi n'afulumya ennyali mwana yakubye ennyali naye n'ennyali nze saagitegeera sinaluwulirako nze
ojaduli nadusa akinga kwa kakati Pademan yabaddeko ku Sanyuka TV ku show anatayira ozijwabeerako namubuuza naye nga omwana bw'ajja mu studio yo n'oluyimba oluwemula what do you do? Nasooka namugamba ku bya Father Simon Lukodo omanyi okimanyi Father Simon oyo yasibako abantu olw'okuyimba ennyimba ezo representing ensi yaffe nze omwana bw'ajja mu studio ne mugamba nti naye kigambo ekyo waliyimbye bwoti ekigambo ekyo si kirungi bw'agaana muwa sente ze I will refund the money ne mugamba find elsewhere Pademan yakugoba bwatyo bwe yagambye kakati twabadde ekisoka Pademan tamaga ya biseera birisebo nga tamaga producer nga buli omu yakubenyeeza kamera ezisinga obungi naye bakati kubandowooza kati ate ayinza okukwata kasente Pademan munnange mutayagala era yetabikuba ebyo nti jangula enkudi oti era n'enkudi zo nyali oti pozi ng'ate era twabadde tukyali awo nga n'ekiwandiiko ekirala kiriko Gloria Bugi Rita Dansoro ne Shakira nammwe babayita mu UNCC olwa indecent wearing Shakira mukunanira Shakira omwanga sheku w'amaanyi nnyo yagamba wali n'abaana abazadde otuuka n'omuvaako kugamba atayonka era nga UNCC esaba ne ba promoters ne ba event organizers okupayinga attention eri abo abayimbi abambala nga bwe baagala obutabakkiriza ku appearing to any public platform nga bali bambadde nga bwe baagala kati ekizibu ekiriwo kati tulwana nti promote ekisooka abaagala kupromotinga kati nga Abitex mumulaba ayinza okwaga ku Gloria Bugi naye nga atayagala kukola ki ayagala kulaba Gloria Bugi yo kakati ategese ekivvulo alina omusasula ayagala bireeta bantu ku kivvulo kubanga alina okulooza ekivvulo kigenda mu musala alanze Gloria Bugi buli muntu ayagala kukola Gloria Bugi Gloria Bugi Shakira babavunda kati ennyimba ze bayimba waliwo ekikazi kino ekigira ekinyenyamba benda ku gundi ya Gravity kyo nga tebakiyita kibuju buju nga abeera ayambadde guteteeyi guwanvu naye nga mwanyenyeza mulaba mu gateeteeyi takunama kwegamba lwaki tebamuyita tekisitaza no she just shakes her body neda singa yali ayambala bumpi ng'akunama that is also something else kuba already mungi ate kati agaddeko okugira kyova yakitegeera kuba nanze gamba lumu ali waguko oyo omukazi yeetayayiza muli lumu ali waguko oyo kale paka nze ndowooza agenda expiringa anju bagenda egundi amagumba ganafuwa kakati mu mbeera y'emu omukulu Eddie Kenzo adifendinga puzzle ne Gravity gamba UNCC temuyina authority ekolaki ebaninga ba artist abo simala kuddamu ku performinga biki you have to first consult the musician leadership minasooka ndowooza kwebuuzaako ku gundi yaabwe eyo kati Kenzo kamukansolinga ekyo okuyimba tekuwereyo kukwataganira na kitongole kitwala byampuliziganya kati gwe omuyimbi byampuliziganya byannono nedi byampuliziganya kuba kati bano boogera anti labayo aba UCC aba culture kati baba culture by the way kibakwatako nnyo ekyo Kenzo kyayogerako mwe lwaki kubanga music abeera educative ate music taliiwo nga tewali culture kubanga omuntu olina okuba kukyokola kyolaga naye kugamba kyengeza kugamba nti kati nga Katikkiro ga ntemulaga nyimba ku BBS UCC okugamba nti no baziweze katugeze ngoba ku TV station zopera nga zizanye kitegeeza nti gwe omuyimbi bwekiba nti olaba nti biri tebikugasa
then yimba nyimba zo sitiza toza uploadinga oba tozitera ku radio station anti tebikugasa tebalina authority kati bana ba culture gwe gamba nti tebalinaawo kakwate kuki ku bayimbi oli akugambye oluyimba mu luyimbe mu nnimi zammwe mu lujje mu Luganda kitegeeza nti n'oli naye omulango obanga oli mulango baganye okuyimba Oluganda wona oyo mulamu Lulanga ajja kugamba luyimbe mu lulimi lwammwe lw'abayimbi ono omuvubuka eyayimba simanya ashawo awusha apompo mporokoto bagamba oluyimba olwo lwali luwe anti ashawo kitegeeza malaaya so kitegeeza oba oyimbye mu lulimi lwammwe era ewaabwe ewaffe teki era ewaabwe ya ashawo kati ffenna tukimanyimu era ewaabwe baaluwera naye yafuna obuzibu bamwogerera naye wano ewaffe ne tusigala nga tumunyeenya ku gundi ne ku mikolo gikuba okitegeera ne Katikkiro kati kitegeeza naffe waliyo eyo abanyumirwa ezino enkudi enki naye kati ffe wano ewaffe twagala ziwera naye ate babadde boogera ku gravity ne puzzle naye nga neerabidde Kididi is another thing my dear ennyimba ezo nze nnyinza okugamba nti tuzinako kale nedda siyansi zinako buzibu zibaddengawo ebbanga nga oli wagenda oliwo omwana naye ekizibu ekiriwo nti bano bo baagala bakyogere nga bwe kiri baagala okitwala nti nno omuntu bw'ayogera ekigambo tekampala mukadde gwe kitwale bwotyo tekampala mukadde akiteekeo obuteesi bwotyo kiwulire mu matugo nti kampala mukadde so bali era nga bwe nti kampala mukadde era nabali babidressinganga tebajjanga ne bakikubawo nti enkudwi okitegeera kati ekyayogerako kati ennyimba ezo tizaali badde embi ennyimba kati ddole w'omwana era mmanyi ddole w'omwana badressinga ebigambo baleme bbireera buleesi nga bwe biri yekididi buli kimu akikuba era nga munnange simanyi wagye banaggwera batorontoke ate ffe tunaabagamba ki kakati Zizo Bafana yavuddeyo n'atugamba ng'ayogera ku Bebe Cool naye nno Zizo Bafana alina ennyimba eziwemula era vidiyo eziseswala zizanya no ku TV Zizo Bafana yagambye nti Bebe Cool yeetaaga okukola ekisinga Bebe Cool needs to do better zitasobola kutargetinga international audiences then ate n'arelayinga ku local media house okuaddressinga ba journalist ku music release ye that is about the other conference yabaddeko nga tubuulira wagenda okureleasinga circumference n'agamba nti music we tasobola genda it can't go global like kutambula nsi yonna newankubadde ng'ayinza obba alina ssente naye bw'aba ng'alemereddwa okuschedulinga interviews ne ba international broadcasters ng'ali ku baana abaffe wano ku ground awedde ebintu ebyo yabyogedde ng'ali ku interview ku YouTube wano ne Dubai best whatever interview age yabadde ayogera naye ali awo mu Dubai munange era nga ndowooza ye about the Bebe Cool conference eyabaddewo ave mu baloko bebe nerere badde conference ya 25 years of Amoti naye maama Amoti yazaali bute sizimutegedde amade suuti yagikubye ebituli ali mu pule banange omusajja oyo alina muwala we no stage ali mu bakola ki in conference babira bakola ki kale tugende wabula gwe babadde bweru nga they are talking ebya conference obimanyi anti 25 years of Amoti kakati emabega kaawo abantu ba Nandolavu ate nga bayibuuza Nandolavu azaako ki biki Nandolavu yagambye eri buli eyeebuuza what she is bringing next stay calm because ye factory
Nando Love Yes Factory. Yakoze hit ezo era ng'akyalina nyingi mu store because ye yewandiikira music we. Yabagambye asukuma. Ajja Nando Love. Sobera banga agenda kumenya nyesinga bamwabazaako ng'omuwala. Nabala ku buwiigi kale yayononeka ddala mbi. Naye kati ndaba alina eggaali. Naye omanyi nti eggaali egenda kwawona mu videos ze. Video za muddu akaninga balobalo jafa lwa ggaali. Ayagala iwe muli bonna bonna ab'eggaali simanya bala. Gambi kinawolo gyabadde kijjudde omuyeye n'ensooka ne. Temuli kigambo mu video. Temuli kifaananyi kitegeeza mpozi kutambulaga kinawolo. Nakugamba tova mu bintu byakola video wagaana kati music industry video industry efudde. Betwayigiriza simanyi lwaki bafubwe bati. Naye singa batekamu ku story. Bakola bukozi. Singa batekamu ku story. Olimba lulungi ne story. Kakati ku nsonga za Nando Love Palaso bambi ya he praised her. Nagamba ki Nando Love aperforminze bulungi nnyo omwaka guno. Era ng'abantu Palaso bonna bali mu kweraliikirira. Kuba kati yebadde first time ye mu industry eno omwaka gwo agukubye. Bw'owulira hiti ze zino eza Kinawolovu n'empologoma omanya nti omwana waali era nga Palaso agamba nti akkiriza nti eno just beginning for a promising career for Nando Love. Muzibu nnyo Nando Love tebajja musobola. Abaleetedde ye tali ku olwo. Kakati omukulu Abitex agamba nti sijja kufumbirwa nganye. Sijja kuwasa. Kufumbirwa nakyo kikola. Kuwasa. Ebyokuwasa tajja. N'agamba nti nze kirabika nina bisiraamu n'abakazi. Bisiraani? Bad luck. That one. Kirabika ina bad luck kuza abakazi. Kala ina abaana, balinamu abaana, naye abaana bayagala bano DNA batwala. Nyabayaga bwana bana ku DNA. Alabika tannaba yagambye alina abaana naye ekyo kigenda kujja after the DNA. Kakati kyembuuza. Kakasa nti be baana be. N'agamba naye abakazi abawa ekitiibwa era abaagala tabalinaako buzibu era nga yasazeewo obufumbo mye kubanga yo mbu obufumbo bulika yalinga love ne commitment bye byatali ready for at the moment. So abadde yeetega Abitex abadde alina esitubijjayo. Abitex ngejali omuwambe nnyo. Pozi ng'ogenda kuzaala mu Abitex ngejali omuwambe nnyo. Ate n'ekirala Abitex ngeyeebuzabuzaamu. Enkofiira eyo. Abitex ate okubanga yatali nnono. Waliwo ekitwala abakazi. Naye okubanga omusajja oyo omulabira omulangaatira. Kobbo buli gwazaalamu agaba seddayo. Kigaba buli gwazaalamu alina omwana omu. Kyakwese mu nkofiira okimanyi. Buli omu alinayo omwana omu. Kirabika. Okay. I guess I should leave. Tabise sate tana na love oyo. Tegirabika yeemu. Weka mwongerayo kimu ng'awoza nkuuka. Nkuuka? By the way, are you going for the nkuuka? Nnonayo ki? You want to see the kabaka? Sirina gyendaga. The kabaka of Buganda. Kale banaamulaba nitibye. Nze kabaka simulabangako. Yabula? Kukyemulaba. Yani gwe nali ndabye. Aliwo mukazi wattu. Kiki? Onsaasidde. Okoleka Hashimu ne Shuraim. Bakola ki? Ne mama Shuraim abo bamanyi. Naye gwe ne bwe nkulaba ekirungi bantu bangi bakumanyi. Nange ndise. Era nange okulabako by the way mukisa kati waliwo abaana abatuuliza ku Uganda ate kingaga mama kanako keesiime. Feyo jero tuwulira muwulire. Kyokka ko kabeera nako wali. Nange munnange mulabako bwalumu.